Kitata yagira ngu ebyobwegese omu district ya Rwengo hati neby'omurembe ahabwokuba amashomero ga gavumenti nigamu hari ago agarukora kurungi omu bigezo ebya secondary na primary ngo kandi n'amashomero aga gakombekwa kurungi. Ebyenjigiriza bitambulira mu kkowa ya mirundi ng'esatu nga byonna tubigase wamu. Ekisooka by'ebizimbe because essomero lyonna eritali zimbe omuntu nobeera n'abasomesa nobeerawo n'abayizi abantu basigala bakyali mu kali tuli muti tetuli ku ssomero. Amasomero ga gavumenti gonna aga secondary ge tulina kumpi nga 12 buli ssomero twaliteeseko ebizimbe. Bw'ogenda Enkoni tutese ekizimbe ekinene. Kitata yatushoborera ebyamagara hati omu Rwengo okubyeyonjire okurugerwa aha reporter eyatunga na mnonga ahabakyara abarukuzaara ngo hati tebakibongerayo okugenda Masaka ngo mu bwire obu beine ebyoma eby'omurembe ebyabahirwe Dr. Diane Atwine arikarani w'obutwire bwona owa ministry y'ebyamagara. Nitufuna state of the art scanner biri skana omukyala yajjanga namugaso okufuluma ebweru oyite mu TV olokomunda tukoleko kati skana weere ekyazanga ne tufuna incubator nti bwozaala n'omwana nga amaanyi matono kati ayina obasooka okumuteeka mu incubator ekyuma nekimumamira ng'akakoko akatowe kamamirwa akaana nikaloko nakukwera nga afuluma kyaddaaki okuba Yesu lwe yagenda eddobero ekyazanga ligaba omusaayi ogutaaliwo kakati tulina ne oxygen era bw'otuuka ekyazanga oxygen waali. Kitata yashoborra ngu ebyenguudo omu bwire obwo omu Rwengo bakozire ekirukubasika okurebeka ngu buli ruguudo orubi rwakorwaho ngo kandi n'enguudo ezitakozirwe asigire yaziteeka omu mbarirwa y'omwaka gw'ebyesente ogw'2026-2027. Chairman Arukumuzombijere nawe ahari atandikire. Mwaka district y'e Rwengo yakolanga kilomita z'enguudo 13 kubanga bakozesanga ensimbi ezabaweebwa nga zaali ntono naye emyaka gino 4-5 gitumaliriza ne guno omwaka twebaza president y'eggwanga nti yasitula sente zetukozesa enguudo ne zeeyongerako kati tusobola okukola kilomita kumpi 600 buli mwaka. Kitata hakizibu ky'amaizi nagira ngu omu Rwengo bagerizeho okugatambuza n'okutimba za damu omu bicweka ebitari bimwe na bimwe abantu babaase kutunga amaizi amayonjo kwonka atashemerirwe ahabw'ekitongore ekya National Water ekikozire omuringo gw'okushooba okwongera okujanjaza amaizi okwongera amaizi omu bicweka ebirukuteganisibwa na munonga omu bwire bw'ekyanda. Tugezaako nnyo okutambuza amazzi amayonjo tunga tukola n'ekitongole kya National Water tulina enteekateeka twatandikako owali ekyazanga ey'okulaba nti tukola kituyita water stabilization bw'olengera waggulu ekyazanga waliwo tanka ennene njeru waggulu naye emyaka giringa 3 National Water tekola mulimu gwayo ogw'okukola piping n'okutusobozesa okutaba nga amazzi gano amalungi ge twamala okufuna nga tumaze n'obbawo ekifu tumaze n'okukisasula nti gatambula. Abantu ba Rwengo nabo basima obwebembezi obubeizire ne batunga okurugana betongora nka district okuruga district eya Masaka omu mwaka ogw'2010. Ngera okwebaza gavumenti kyegezeza kutuyambako ti ku mulembe gwa Mr. Mutabazi yakola kiyakola gwalimu emiggo mingi era buli omu nakola kyeyali alina okukola ogwo twamusimba Mutabazi bwe yavaako omulembe gwe tufuna omulembe gwa Ebola kitatta naye n'atukola obulungi obutagambika. Tuli abantu babagobanga bugobi na miggo naye katuyine enguudo ezimu ze tujjeeyo mu Katovu Town Council ne tuziteeka ku district naye ne tuzikola ekyokulabirako ng'olweka amazzi oluguudo olwo ku mulembe guli ogw'emabega lwali teruyitibwamu lwali lumaze emyaka 30 kati wali n'omu alukola naye Ibula olwazze bwati mu ntebe oluguudo olutwalugjeeyo ne tulukola bulungi era abantu batambula bulungi. District ya Rwengo ekatandika omwaka gw'2010 barukuruga omu district eya Masaka kandi chairman waayo ow'okubanza akaba Joy wa Rusimbi owa kabiri ari George Mutabazi owa kashatu yaba Ibrahim Kitata Al-Maliki obwa hati ekire emyaka 16 okuruga district ya Rwengo neihibwa omu ya Masaka kandi habire
habayireho entalo nyingi omubebembezi na munonga omubanyishenjero hamwe n'abebembezi batahi babo. Omwetabuziremu n'entalo ez'ebyobutegeki habairemu ebikonde n'enkoni n'entalo ezindi kandi Lwengo n'emanywa nka disitulikiti emu hali ezo ezirikusingayo okubamu entalo ez'amaani. Gasha kwa Bashiru Kalema aha bwa Tayari West.